Mpuliriza omulungi. Oluvannyuma lw'okufundikira essuula ey'e11 amawano, nzikiriza nkwaniriza ennyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga twolekera essuula ey'e12 omukwano masavu. Mu kitabo kyaffe kino abantu balamu kkoyi. Kujjukizaako bye twalabidde mu kitundu ekiwedde, munnaffe omunyumi abadde atunyumiza ku bintu ebimu ebikolebwa abantu balamu wabula nga si bya kintu kiramu, omuli abasajja okuganza abaana baabwe n'ebikolwa ebirala nga bwe mubijjukira bwe twabiwuliridde mu ssuula eyo. Obutwonoona kaseera kammwe munzikirize butereevu mbatwalirewo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno yennyini ey'e12 omukwano masavu. Ekiwummulo bwe kyaggwako nasalawo nzire ku gyange n'olukookere lw'obwavu nga bunfuumuukako buwumbu olw'akasimbi akatono ke nnagenna nako mu nnaku enkulu. Abalungi nabasiibula mbasuubizza okudda mu bwangu ddala. Natuukira ku woofiisi ne ttaddaata yange nga nkirako Nakawere agenda mu lumbe. Bansanyukira ebitagambika era bankulisa n'ekkubo ne lukooto w'enkoko okuli ekisinja ky'ettooke. Nabeebaza emirimu era egyo gyonna egyaliwo nagikola kipaku ngikwate kalimi ntere neeyuna ekittavu nga tebannakiggala nfune ku busimbi, anti ensawo zaali ziragula nga ndi kumpi na kweyaguza lujjo. Eky'omukisa bukya bbanka eno ebaawo abakozi baamu baali tebawummulanga anti nga gibakoma mu bulago. Ku luno nasanga mulambo, nabasanga baleze engalo. Natuukira ku muwala embooseera yali atudde asumaagirira ku kaawunta asazeeko ng'ali mu kasikaati kaddugavu okuli siriiti, waggulu ayambaliddeko bulawuzi eya kyenvuyenvu ng'amapeesa gaayo ga zaabu atungiddeko akakwaso k'omutima. Wansi ng'ompanvu esibaganya ebiseera mwasibye ensukumali etangalijja ng'ewundiddwa n'obukulungwa bw'obumunyenye. Namwetegereza. Omutwe gwe gwali gwa nkoona okuli munyerere, gwatuzza ekituttwa, enkoto n'ekyuma ky'ekiwojjolo, ekyenyi ky'amasega, ebisige bya nnanda, amaaso ge ga ndegemeeru ttuku, obukoowekoowe bwa ssere, wamba mpanvu, wakayindo ka kiraalo, emimwa migazigazi gya muntu, ekifuba kisaamusaamu, amabeere ge ga nnansale ng'aganaanise mu kaleega. Mu kiwato asibyemu olukoba lwa kikuusikuusi, kuliko eddobo ly'omusota mu maaso. Wakitema entumbwe za kiyima, omubiri mulebevu guliko obwoyayoya, essaawa ey'omuwendo ng'ejigitira buli kasikonda, ku mukono omulala nga kuliko obukomo n'entugga y'ekikomo. Namwekkaanya ng'engalo zambidde zisibaganya ebiseera, enjala ze nga za kagongo, mpanvuyirivu, nsongolerevu ng'akutte peeni enyigibwa. Engatto gye nnalimu bwe yakoona ku kugulu kw'akameeza abantu kwe bawandiikira yantunuulira ng'eno bw'amwenya ku butama kwajjako obunnya. Yayimuka ne yeegolola, mwana muwala nga yasonjoka ekiwata ekyamakudde. Abakazi baazaala nga kiri kimiza abasajja amangota. Yanziba omutima n'ebirowoozo n'abintwalako. Nawulira nkutuse, nsumulukuse ppata n'obusimu. Namulamusa, yanziramu mu kaloboozi ak'eggono. Kiba kigwo yali kimazeemu essaawa eyo. Bw'alaba mmukubye oluusi olw'ekisa olubagulizaako n'ambuuza, ssebo nkuyambemu ki? Nze nga nayidde dda. Namukwanga akapapula ka cceeke era yakasoma eno mu kkubatuuso n'akaweereza muliraanwa we. Namubuuza amannya ge ne gy'asula, yagaana teyampuuna. Nadda ebbali ku katebe k'abagenyi ne ngimukulubuutira ku kapapula abe waakisa agambuulire ne waasangibwa mu biseera bye eby'eddembe. Yakyandiza kyenyi n'ambuulirayo mu kaama nga n'obusekoseko tebubuzeeko, ng'eno bw'akomberera emimwa n'okunzitira ku liiso banne obwo butabikenga.
wano munne we yangerulira ensimbi ze nali nsabye. Saazibala namu, nazikuba mu ndyanga, gundi natambula butambuzi naye nga sigenda. Wabula mbambulirayo mu lukuubo, kwe kukebuka ne mukuba otuuso tuli tusiisiitira weebake. Nkyuwa yagisomera mu bbaasa. Ku mulimo nazzaayo mubiri, omwoyo naguleka mu bbanka kulwana luwala, era kalaani wange yambuuza, mukulu ate obadde ki? Ndaba toli musanyufu gy'ova obaddeyo ebikunyiizizza. Ndaba sibe wabadde nga tonnagenda, nandiki olwadde nkuwe ku mpeke zange ez'omusujja. Namuddamu nga bwe sirina kabi konna, wabula ebirowoozo n'emirimu, anti nga nnina nnyanja nnamba. Yaddayo mukazi wattu mugijja akole. Nze gyannema ng'omwana muwala ankutte ku mutwe era nga ntamiizizza bwenge. Ge nasala nsobole okuddayo okumulabako gaakwerwaza. Ab'oku mulimu nabagamba nga bwe mpulira obukosefukosefu nga n'omubiri gumpoomerera. Baabiraba omulimba nga bw'asanga omukkiriza mu butuufu. Kalaani bwe yabitwala ng'ate obutuufu mwana muwala ye yali andwazizza oluyongoyongo. Mu budde obulagaanye bwe namuwandiikira ku kapapula nga ndi mu bbanka nga butuuse, nayambala kikungu n'entonnya mooli, mu bigere nasonsekamu mmala kikawembawemba lumamyo. Namusanga yafuuse dda, natudde dda omutaka w'entebettebe nga yanninze dda. Nafe essanyu. Yantegeeza nti kaabulako katono ajaamuke ng'asuubira nti nabadde mukwenya bukwenya, era sooda gwe yali anyweddeko namumusaba. Yampoomera byampola, gy'oli gwali gwa njuki, ddala katono kazza omukwano. Namuwulira nga swiiti, kwe kulagiriza omulala nga nti ku ffembi akeeruzira n'enjeru katuunyira akafumbefumbe n'akagaaya. Twamwemiisa eno nga bwe tuwaya tuteetera, bwe mutunula mu mmonye ye, wabula nga bwe mutunuulira nga ye emmonye ze azibbirira nnyini yeetunuza ebbali ng'enkola yaabwe bw'eri. Kyenva mmusaba tufulume tutuuleko mu bimuli. Abaasigala mu bbaala kata gubaleme okumira olw'ekiwalajja n'amata obuta ekyasonjoka okuzaama, anti nga bw'ozimanya ennamu bwe zitaggwa mu nsuku. Twafuluma tukwataganye ku lugalo kw'emmembekedde nga kalabbi n'ebbira. Ab'omunda twabalengera ng'emimwa gitoloba gisiiyiriza. Sinze mu kalukalu mu kaseera kano kyakwogera yambula. Olw'essanyu epitirivu twatuula nga tulannamukidde mu muddo nga tulabye ku lukomera okuyita ekkubo. Ng'ebuvanjuba olengerayo essamba y'ebikajjo gaggadde, ate nga bw'ogisussa amaaso ng'eriyo amayu agaliraanye ekkanisa ensereka amategula. Obudde bwali bwetadde, ku ggulu nga litimbaganye kasota w'emmunyeenye. Ntunga lugoye zeesudde, nabiri ekuuma embonekera zitemereza nga zaalungiwa ng'olwanyo lw'essenke. Bannange olwanyo bye bimuli by'essenke, kyo mukitegedde. Namwesigama ku bibegaabega nga bw'aleze eccupa amakiikakiika mu bibatu omuli akaseke. Kwe kumbuuza ekyandwisizzaayo nti, nnyabo, ontuuzizza mu ddagala ng'amenya obwenkanidde wano? Mbadde nkuggyeeko n'omwoyo nga nkuyita bano baalinda buzibe tukwana abawala, anti bangi batera okutusaagisa, ye abaddugavu oba mwabaaki, temukwata budde bulagaane. Agasajja katagandi omwana w'abendi, waliwo n'erinneekwasizzaako agagalo g'ebifuta. Ye tobiraba wano ku viivi, ayogera eviivi bw'alibikkulako. Obwedda gammazeeko n'eddembe ng'eno gantunuulira geeyogeza bye ssaagala ebitanyumaamu wadde, oba abasajja mwabaaki. Buli abayita mu maaso ne muwogera kale mwazoola. Konze bambi maama kakkana, nja kukulirira ebiseera by'onnyonoondeddeko.
mwattu anti mbadde nkyamaliriza gy'abeene kasita sikuyiye n'ekirala ndaba nandifiiriddwa kyansusso era sikulimba nsuubira Sandi Lutonze nange waaliwulidde buulizi birango nti ndondose lwakuba ggwe koyiye nkweta mulango olimbanga jjembe liva buziizi nti nvudde Buvuma kwetta ng'ofa ku lwange nze ani maama omwana w'ab'empologoma ow'ekitiibwa naye abasajja mu kulimba musulayo bbiri nyammwe alabika y'omu ssebo mbuwette ku lwange konze naye nno mukwano gwange ebyo nga tubiziza ku bbali amannya gaffe oyogedde ku mpologoma gye weddira oba muziro gwa mmanga akunzaalira koyiye nnyabo tonsessa kulaga malibu mange yakuzaala ddi wange bw'omu talina mulala yatuzaala babiri nga balongo ekyennaku mukulu wange n'afiira mu kabenje era yasigaza nze nzekka nga kati ka kibiriiti mwalowooleza namuddamu mbitegedde kitalo ndaba ffenna gye tuligenda gwe kasita wansigalira naye naawe mbuulira ku mannya go yamwenyamukko n'amiima ku kasooda ng'eno bw'abimba obuseko bambi olyagala nnyo konze ne muddamu mu kubereega kyokka naawe ate naalibadde embuuza lya kiteebereza koyiye nze Jane ate ggwe nagamubuulira najja Simooni kwe kumusaba mbuulire ery'ekikali nsinga ennyo okwagala n'okutegeera kuba siri mweru seetuuma mannya ga mizimu gy'abeeru gye simanyiiko buvuna buddo yagambuulira nti nze Jane Nakayondo birungi bifiira munda nabimubuuza biki ebyo ebifiiramu koyiye mange yabimanyi munnange twalasa emboozi yambulira okusoma kwe kwonna kati nga bw'akulira ekitongole ekibazi ky'ensimbi mu bbanka eyo nange kwe kukola bwe ntyo ne mmutegeeza nga bwe nkulira amasomero ga siniya agatasulwamu mu disitulikiti y'e Mukono n'omusimbi gwe nfuna n'amaka nga bwe gaggwa okuzimba nga gabulamu bubuzi mukuumi yanziramu nti genda mu bitongole bya Ssekyulika omufune kasita wuuyo n'ensimbi zo ozeewulira ozeemanye era namwebaza bwebaza nga bwe mmutegeeza nti mukyala nkiwa toyinza kukkiriza naye obuwulu bunzita bambi nkusaba okkirize onzigye mu masiga nkule koyiye birungi waabwe siina gafiira mu jjovu lya ntalo z'abakaabandi wuuno ne asidi wajjenjeera omubiri nkyagweyagalira maama mange sirina gamuleka mu manjaaya wuuyo sinnaba na kumulaga muzzukulu ntayi namutunuulira enkaliriza nga ndaba binfuukidde byagulemye eyalemera emmengo yafukamira amatiitiiri n'ankwata ku bibegaabega nga bwankoonya ekyenyi kye mu kyange ng'eno bwansumulula amapensa g'omu kifuba bwansiimuula ampeeweeta ku kabamba ggulu n'okwogera nti bambi ddiya tokitwala nnyo mbadde nkusaagisa nnyabo waabwe wenviiridde mu gyange nnyini ninda pookino w'ebuddu kyokka mwana mulenzi wankutu olowooza nno nakulabye leero bulijjo ku mulimu ojjayo nkulaba mu ssinzizo ebiseera ebimu naye maama nga nkutyanga mukungu ffe Katonda obuyinza obwo teyabutuwa ofiira muli kisiiri n'onyunyuntuka ng'ekikamulo konze bitegedde togenda wala era emboozi yanyiinyintira kumpi butukyeko namusuusuuta muperereza asula ewange nga tusala ku buboozi yakalambira nantegeeza nga bw'atayinza kumala gasula mu kyalo kuliibwa omutaka Kawuulu nti ye muntu wa buvunaanyizibwa gy'asula talina bw'ayinza kubagamba gye yasuze nga teyababuuliriddewo butassaako mmere ye si be bano abakwatibwa ku matungo obumyu mwana waabwe yabuulirirwa n'ayiga nakikkiriza era namuwerekerako takisi wano we yatuukira n'agerinnya ne yejjawo
Twasiibuligana tulagaanye tudde mu ssabbiiti ejja mu kifo kyekimu. Emmotoka bwe yasimbula saatunulayo ng'omwoyo gumunnumira. Omuyeeye bw'okundeka mu mponkowonko yagannyaga agalowoozo. Nasotyasotya nzire muka. Nasanga omukozi wange mweraliikirivu kuba bukya ajja wange yali talabangako nga nkomyewo amatumbi budde. Yali alowooza nandibeera ngudde mu bazigu kuba saamubuulira gye ndaga n'obudde bwe naddiramu. Ssebo atanywa mwenge nali nkolayo ki ebbanga eryo lyonna nga atampulirangako nti nina mukuuma ebbali annumya omutima. Yampa emmere gye nawunyako obuwunyi ng'ayikirya sikirina ng'omwoyo gunsiiyiikira nnalulungi. Ekiro nakissula nkukunadde otulo we twanzibira mu kinywambogo. Eyo nabiddira nkeera. Waba waakayita 2 ne nfuna ebbaluwa gye nasooka okuyita zino ez'amasomero. Saagibuguutanira. Nagijjukira nfuluma woofiisi nga nginnyuse. Nagissa mu kitabo kye natambulanga nakyo okunzijukiza ennaku z'omwezi n'obulagaane. Mba ntudde ku buliri neesibye ettawero nva kunnaabako ne ngijjukira. Wo katangwewo n'ekigwo nga mmaze okugisoma. Kagiwandiika muganzi wange yennyini. Nagalamira busota ngisome kigambo ku kigambo era ng'esoma bw'eti. Nkimanyi munyiize, nkimanyi mugenda kuyomba naye ate nnyina ekyokubakolera. Sikirina. Balungi, mbasaba munzikirize ku bbaluwa kwennyini anti bagamba yeeterekera butera okukya. Ebbaluwa kangitereke ku yo omulundi oguddako nga Mukama akkiriza amangu ddala kwe ŋŋenda okutandikira. Tulabe biki ebiri mu bbaluwa. Nkimanyi kibalumye naye nange kinnumye. Atakuumira mpeera abankuumire. Mubeere bulungi. Mweraba.